Congratulations Council Nalukola webalikola twebaza bannakawempe mwenna abayimukiddemu mwenna abalwanye mwenna abalina kyemukoze okugattako okulaba nga buli kimu kitambula embeera etambula ddala bulungi nga bwerina okutambula. Kawempe ebadde lifuuse eddwaniro mu kaseera nga kano nga bantu bagamba nti Nalukola atayitemu Nalukola Kawempe koola bannakawempe mwebale nnyo era nga obujulizi bwonna obulaga nti at Kawempe Mbogo, Museveni's Minister Balaam and Means Kabanda have commanded goons to take and destroy all the polling materials when they started counting, and we are far ahead. Yes, that tubasinze buli wamu buli wetugenda tubasinze ne His Excellency Chagrin Center mu Robert Bob Wine amaze okulangirira akalulu kano okusinziira mu ebyo byonna ebivudde mu polling station ez'enjawulo. Nalukola ali mukoola, Nalukola atutte. Abantu bano bagezezzaako okubba akalulu, bagezezzaako okukola buli kimu ne bannakawempe bagambye no nedda, this is impossible, era bannakawempe bakoze kimu ekisoboka. Baganda bange, mikwano gyange, Council Nalukola akoledde ddala emirimu ogw'amaanyi. Bambi tugezezzaako kuuma nkugambye zino emmotoka ze zibadde zireeta obululu naye abaana bazitegedde era kino kituwa ekyokuyiga nti ne mu kalulu bwa pulezidenti tokkiriza mmotoka zino eziba zisaanikidde ze zitambuza obululu obubbe. Tweyongera okujjukiza nti twongera obajjukiza n'okubategeeza nti mu kaseera nga tubadde bitusobedde ate bannayuganda bo bakikoledde ddala. Amaanyi g'abantu bwe gali tuwa kitatambula. Nnyabo Nalukola koola Kawempe koola. Tuli Kawempe ne Council Nalukola era embeera bw'eti bw'eri mu ttambula bw'eri mu genda maaso. Tuli beeyanvu nnyo eri yonna ateeka eddoboozi lye okulaba nga tukyusa eggwanga era nga litambulira ddala nga bwe lirina okutambula. Mwebale nnyo mwenna abaagala enkyukakyuka abatunudde okulaba nga tulina ekyenjawulo kye twegatta. As we are all aware, the National Human Rights Institution, we have the mandate to monitor human rights situation in the country and report on the same. So ideally, our role is to look at how are the standards, the human rights standards, being enforced and implemented. And today our observations so far, while we are observing the Kawempe North by-elections, we have observed that the places that have been gazetted for elections, the different polling stations, they are wide enough and easily accessible by all people, regardless of their being differently abled. And also, we have realized that the process has been followed as is laid down in the Act. And then also, we have also observed that there are quite a big number of stakeholders that have been involved, and no one is being curtailed. Everyone is being given the liberty to see that they do engage in the process. We have you yourselves as the media, who are very vital for human rights. We also have different categories of observers, the candidates themselves that are going to that have vouched for the elections or that are participating for this particular seat, as well as the different electorates. As we are all aware, as Ugandans, we all have the right to vote. It's our constitutional right to vote, and there are mechanisms that are put in place, or the human rights standards that have to be followed when we are voting. Number one is to ensure that the place that the elections are free and fair. There's no intimidation, there's no coercion, that people can come in and vote freely. And also, the places that have been gazetted for the elections should be accessible to all persons. As you can see, this playground is easily accessible by the people without disabilities, so that they can also cast their vote, because it's their role to participate in issues concerning their governance. And then also, furthermore, we also have to have security presence. And we have observed that at every polling station here that we've gone to,
there's a police constable, and the constable is not armed, because that's what the law provides. And then we have also observed that the agents of the different candidates have also been allowed to sit in. But what we've noticed is that there was a delay in the opening of the process in the morning due to various reasons. For some polling stations, we are told because the required number, the 10 voters, they didn't have them at the set time, which is 7 a.m., and so they could not start. For others, the issue is their devices. Some had issues with their devices, the biometrics, the codes malfunctioned, but later the issue was rectified. And for others, it was the process, the opening process of declaring and showing the electorate that nothing has been tampered with, for them to confirm, and then the process commences. We call upon all the stakeholders in the entire process to respect human rights, because in a democratic society, one of the tenets of democracy is the respect for human rights. So we are saying let's all respect human rights as we're going through the process, adhere to the law, observe the law that is in place, and if any issue arises, it should be handled through the legal mechanisms that are in place. Thank you. A big number of stakeholders that have been involved, and no one is being curtailed. Everyone is being given the liberty to see that they do engage in the process. We have you yourselves as the media, who are very vital for human rights. We also have different categories of observers, the candidates themselves that are going to that have vouched for the elections or that are participating for this particular seat, as well as a different electorate. As we are all aware, as Ugandans, we all have the right to bagamba nti ze zimu kuzaleesa obululu, ze zimu kuzaze nga zitiikinga obululu. Yes, ze zimu kuzaze nga zitiikinga obululu. Ze za Isingiro naye ate zikola ki wano? Ye nti emmoroka za Isingiro naye ate zikola ki e Kawempe? Bagamba nti ze zimu kuzaleesa obululu, ze zimu kuzaze nga zitiikinga obululu. Yes, ze zimu kuzaze nga zitiikinga obululu. Ze zimu kuzaze nga zitiikinga obululu. Katufuneko ono sebo, katufuneko ono tulabe sebo kyekibaddewo. Twagala bafulumye emmotoka mu kisaawe. Ndabye ogobe ya Isingiro. Emmoloka ye Isingiro egy'ekyewambogwe Kawempe. Emmoloka eriko kazo manje ki eringo oyise n'embalala. Bafulumye emmotoka mu kisaawe ffe tulonde. Tulirwedde okulonda. Togamba oli atugambye wa Isingiro bwe mmoloka ze Isingiro zivuga bululu. Eze Kampala tezibuvuga. Bafulumye emmotoka laba Ibanda. Muneye Ibanda nayo yiyo kati babuuza zinoonya ki wano, neyo ya Ibanda. Bagamba nti zinoonya ki wano, mbwere ebadde ya Isingiro, eri ebadde ya Ibanda. So ekintu ensonga bwazityo bwe ziri. Mama kyekibaddewo. Ekiri wano emmotoka zibadde zisinga n'abalonzi. Emmotoka wano ekifo kiri gazetted kyakubeeramu balonzi. Laba abalonzi gye bayimiridde, kyokka emmotoka za Isingiro Ibanda ze ziri wano. N'abalonzi batidde okujja wano we tulondera olw'okuba batya bali mu playground batya buli we balengera ennamba emmyufu. Ate ekisinga obubi zonna ziri tinted, ekiri munda toyinza kiraba. So tubagambye baddeyo emmotoka zaabwe bazigyewo, tubeere n'akalulu akali free and fair. Tukoye ejjogo ly'abasajja. Leero tulina okwebeereramu. Abantu ekikulu batukoze bulungi nnyo tibasazeewo keera okujja okulonda akalulu. Ffe twatuuse wano ssaawa 11. Naye tugenze okulaba emmotoka nga zitandika okusimba emu ku emu n'obuuza mu polling station.